Mu mboozi yaffe esembayo mu bitanyumizibwa mu lutalo lw'e Luweero. Bingi binyumiziddwa ku biki ebyaliwo ku lutalo luno lwa NRA. Naye waliwo bingi ebitannaba kuvaayo olw'ensonga nti ab'enganda n'emikwano bangi abayita mu kusoomoozebwa tebasobola kubeera nga babiteeka mu buwandiike oba okuvaayo okubeera nga babaako bye bategeeza bannayuganda olw'ensonga nti tebaagala kwejjukanya mbeera ya lutalo gye baayitamu. Abayeekera bwe baasimba amakanda mu Luweero Triangle ne balemesa gavumenti y'Obote okubeera nga basensera munda mu byalo. Abantu ba bulijjo mu bitundu eby'ebyalo ebyali bimanyiddwa ebyalimu abayeekera ba NRA baafuna ku kalembereza. Aba NRA oba bayita aba NRM baali batadde ekitebe kyabwe ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kitema Masanga mu Mulukamawale mu ggombolola y'e Makulubita. Walabikawo obukiiko bw'abantu ng'abantu bano baali ba bulijjo nga boyita mu mitendera gya NRM okukulembera abantu mu bitundu ebyalimu olutalo. Obukiiko bwa wansi ddala obwayitibwa nga Resistance Councils oba RC bwabakana n'eddimu ery'okukunga abantu okuyingira ebyobufuzi nga bayita mu bantu okukuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi nga mwe babakungira. Enkuŋŋaana zino zaakwatanga ne ku nsonga eza bulijjo ezenyiga abantu ba bulijjo omwali n'ebyenjigiriza. Okusinziira ku Solomon endwadde wazibwa Kalibbala, omulanga gw'okunoonya abasomesa okuyambako mu masomero agaaliwo gwakubibwa era mu lukuŋŋaana olwakubirizibwa omumyuka wa ssentebe wa NRM Moses Kigongo, era ng'olukuŋŋaana luno baali balukubye ku Kagembe Primary School. Ono yasaba abasomesa okuddayo basomese abayizi abaali batudde awaka kubanga abaali bakulira amasomero baali bagadduseemu olw'olutalo. Ndwadde wazibwa yali omu ku abo abaali badduse mu ssomero era ng'ono yali avudde Kayunga n'akomawo ewa kitaawe Zaakayo Kalibbala. Omulanga gwa Kigongo gwamukwatako era naye bw'atyo n'agwanukula ne bamusindika ku Kagambe Primary School ne mwannyina David Semawempe Kalibbala. Abayizi baddamu okusoma okumala akaseera ng'olutalo terunnaddamu era Solomon ne Semawempe baasulanga mu nju z'abasomesa ne batandika okusomesa kutuusa mu mwezi ogwokusatu mu 1983 amagye g'Obote bwe baakola olulumba olwasanyalaza abayeekera ne beddiza ekitundu. Amagye ga NRA nga bagagobye mu kitundu kyaviirako okuyimiriza okusoma okwali kugenda mu maaso era ekyaddirira be bantu okutandika okwetegula ekitundu kino ne baddukira e Ssingo. Jacob Asiimwe yali avudde ku ssomero lya Masuli TSS n'ayingira olutalo n'abamu ku bayizi be yali nabo. Ekibinja kyabwe kyaleetawo obukuumi obwali obw'amaanyi ennyo olw'amagye ga gavumenti okuba nga gaali ku muyiggo gw'abayeekera ba UFM oluvannyuma olw'obulumbaganyi obwo bwali bukoleddwa ku balakisi y'omu Lubiri. Asiimwe yatambula n'omusuubuzi w'e Masuliito omututumufu Samuse Mulyowa oluvannyuma yatambuza ebigere n'agenda e Kampala. Asiimwe yali waakufuuka wa mugaso mu nteekateeka za NRA ez'omu ssomero era nga Anna Nakampi omuyambi mu kigo kya Kajaguzo mu disitulikiti y'e Nakaseke agamba nti okutandikibwawo kw'essomero lya Kajaguzo SS gaali maanyi ga NRA. Waliwo okutya okw'amaanyi ku bayizi era aba NRA ne batuukirira ekereziya okubazika ebimu ku bizimbe byayo bikozesebwa ng'ebibiina n'ebisulo by'abayizi. Yadde nga bwanamukulu Father Matiya Mukasa n'omumyuka we Father Simon Peter Sesanga tebaaliwo baali Kampala, abayeekera bano bwe baagendera okubeera nga bafuna obuyambi wabula kino tekyagana bayeekera kubeera nga bayambibwa yadde baali tebamanyikiddwa nnyo. Father Leo Seguya eyali awummuziddwa mu kigo ky'ekimu ye yali asinga okuweebwa ekitiibwa mu baaliwo akadde akabayeekera we baagenderayo era bw'ati ensonga n'azeemalira ku lulwe nga ye omuntu. Ono yalagira ekisulo ky'abawala kiggulwewo kibeere nga kiweebwa abakulu bano abaana batandika okukisulamu. Bw'ati Asiimwe yatwala ogw'okukola ng'omukulu w'essomero lino ng'ayambibwako bannaddiini n'abasomesa abagundiivu. Mu bano mwalimu Father Kawuki ne Father Peter Kasozi yali atataganyiziddwa olutalo okuva mu kigo kyabwe eky'e Naddangira. Naddangira kisangibwa ku luguudo lw'e Hoima mu Busiro. Kigambibwa nti bafaatha nabo baagobereranga abantu ba bulijjo olw'ekikwekweto Kowwenja ekya Luweero Triangle bwe kyali nga kikudde ejjembe.
Amaanyi gano agassibwamu tegaatwalibwa gatyo era okusinziira ku Nakampi agamba nti oluvannyuma lwa NRA bwe yali ng'ewambye Kampala, Museveni yalambula Luweero era bwe yatuuka mu kigo ky'e Kajaguzo yasanga essomero lya pulayimale likyakola. Museveni yawa bannaddiini b'ekigo ekirowoozo essomero lino lifuulibwe erya siniya nabo kye baasembwa era ne kissibwa mu nkola mu 1987. Abakulira ekigo ky'ekijaguzo baawaayo ebizimbe 2, ekibibiina n'ekirala nga kyakusulwamu abasomesa. Omukulu w'essomero lino eyasooka ye Musana, guno yali amyukibwa Evarist Habyara. Father Seguya oluvannyuma yayingira ebyobufuzi era y'omu ku babaka ba gavumenti mu disitulikiti abaasooka okulondebwa n'asindikibwa e Masindi nga NRA etutte obuyinza. Pulezidenti Museveni yakyalira essomero lino mu 1995 okutongoza omukolo ogw'okusonderako ssente ez'okwongera ku bizimbe olw'omuwendo gw'abayizi ogwali gweyongedde. Nakampi eyayogeranga ne Museveni agamba nti ye yaterekanga ebisumuluzo byonna eby'ekigo. Omusajja omu yali omuyeekera gwe baali bayita Guma yajja mu kigo n'anyumyamu ne Father Seguya nti oluvannyuma lw'emboozi yaabwe Father Seguya yalagira Nakampi okubeera ng'aterekera Museveni emu ku nju. Nakampi teyagaana era Guma bw'atyo n'agenda. Father Seguya yagamba Nakampi nti Museveni yali alagidde abayambi be okubeera nga basaba ekigo kimuweeko emu ku nju olw'okubanga ekigo kyali tekikola mu biseera ebyo. Museveni bw'atyo yasulanga mu nju y'abasisita gye yakoleranga egimu ku mirimu gye egy'enjawulo. Nti era oluusi Nakampi ono yamulabanga ng'asoma obutabo ku lubalaza n'amusemberera era ne banyumyamu. Teyakomanga okwo, Museveni yawanga Nakampi ono erimu ku ddagala lye yajjanga nalyo ng'alijja ekitema masanga awali waliraanye ekigo kino. Nakampi era yalabiriranga ne nnyina wa Museveni Esteri Kokundeka gwe yeeyitiranga mukadde. Nti Esteri Kokundeka maama wa Museveni yajja mu nkambi eno ng'amaze okusimattuka okutulugunyizibwa basajja b'obote era naye ne bamuwa enju kubanga abasisita bonna tebaaliwo. Nti wabula emmundu bwe zaddamu okuvuga ono baamukyusa kubanga n'ekigo kyali tekikyasoboka kubeerekamu akaseera ako. Nti weewaawo maama wa Museveni Esteri Kokundeka yali alina omukuumi we, embeera yali esusse obw'omulamuzi era bw'atyo n'atwalibwa mu maka g'omugenzi Ssebunye Kakonde. Musajja mukulu ono Museveni gye buvuddeko yazimba ekereziya y'e Buggwa okujjukira emmisa ya Ssekukkulu gye yasomerawo ng'akyali mu yeekera mu 1982. Ate ye Kadogo John Bazu agamba nti naye olutalo yalulaba lulwe. Ono ye John Bazu mutabani w'omugenzi Ssaalongo Mikaelo Bitigoma ne Nnaalongo Nasitanziya Nabuko bw'abeekawumu mu ggombolola y'e Makulubita mu disitulikiti y'e Luweero mu ssaza ly'e Bulemeezi era ng'ono gy'akyabeera. Ono alina akaduuka ka Cakala mu kabuga k'e Ssemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke. Agamba nti mu kiseera ky'olutalo we lwatandikira yali alina emyaka 13 nga yali asoma kyakusatu ku Kagembe Primary School. Ng'omulenzi omuto yateranga okwerekerako kitaawe okulunda ente za Zaakayo Kalibbala ennaku ze yabanga tagenze ku ssomero oba ennaku ez'oluwummula. Olutalo nga lweyongedde amasomero baagaggalirawo ddala era omu ku bakyala ba Kalibbala Nnaalongo Kalibbala yawa Kadogo ono John Bazu omulimu ogw'okumugoberanga enkima ezaayonoonanga olusuku lwe. Kalibbala yali alina omusiri gw'emmwanyi okumpi n'ekibira abayeekera kye baali baakubamu enkambi ku kyalo ekitibwa Kawuliriza awali amaka g'aba John Bazu. John Bazu agamba nti yasooka okusisinkana abayeekera omulundi gwe ogwasookera ddala bwe baali nga bafulumya ekibira okubeera nga basala essubi ery'okusereka. Engeri gye yali omwana omuto yabayambako era oluvannyuma n'agufuulira ddala omulimu ogw'okubayamba okutuusa lwe baamuyingiriza ddala mu buyeekera buno. Ono yeewuunyanga lwaki abantu bano be yali tamanyi essubi baakuulanga kkuule mu kifo ky'okubeera nga balisala n'obwambe. Ku ludda olulala
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ku ludda olulala abayeekera abalala baalinga batema amatooke mu lusuku lwa Nnaalongo era ng'ono yabayambangako okubeera nga abeetikirako emmere okugituusa mu nkambi yaabwe. Olw'okuba yali mulenzi muto okubeerawo kw'abayeekera bano ye teyakyewuunyanga era teyakitwalanga kikulu okutuusa lwe bamuperereza okubeera nga bamutwala okutendekebwa eby'ekijaasi. Olwo baamutwala ku ludda lw'ekyalo Walukagga ku kisaawe ab'ekyalo gye beewumulizanga n'emizannyo egitaabeeranga gimu. Okumala omwezi mulamba bano baatendekebwa okubeera nga bakuba emmundu ssaako n'ebintu ebirala. Ekibinja kya John Bazo kyalimu abalenzi abalala okuva ekamu n'ebyalo ebyali biriraanyeewo omwali Didi mutabani wa Zidoolo, Kibuuka mutabani wa Sheekh Eliasa Bisaso yali imamu w'omuzikiti gw'e Kawumu, Tenywa mutabani wa Yokaana Sekamwa, Kiwanuka Christopher mukoddomi wa Ntanda n'omugenzi Lubezi n'abalala. Olagamba nti balina abasomesa bawerako naye ajjukirako Musa Semumira mutabani wa George William Lule eyali muganda wa Kiwanuka ne Lubezi. Abajaasi ba NRA babatendekanga baali bakulirwa Kamwererwe ne Jiro Bwendo oluvannyuma yafuuka omuduumizi w'ekibinja eky'15 wabula ono yafiira ku ddaala lya Meja. Oluvannyuma lw'okutendekebwa omwezi mulamba bano baabasiibula. Kyokka kadogo John Bazu teyayingirirawo mu ggye lya NRA kubanga kitaawe yalwala ate nga mukulu we naye yali yaddukadde ewaka n'agenda okwegatta ku bayeekera bennyini bano aba NRA. Bazu ye yali omulenzi omukulu eyali asigaddewo asobola okukola obulimu obutonotono obwali tebusobola kwanguyira bannyina be. Olw'okubanga ono yali atendekeddwako obw'ekijaasi abayeekera baamusindika okubeera ng'akola missoni z'okuketta. Wabula lumu yawambibwa ng'akola ogw'obukesi era ne bamusibira mu nkambi okumpi n'e Masuuliita. Kyokka olw'okuba ono yali muto abajaasi tebaamutwalirako nnyo mwoyo era ekiro yasobola okubeera nga yeemulula n'addukayo bw'atyo n'addayo e Kawumu. Lumu abayeekera baafuna amawulire nti amagye ga gavumenti gaali gateekateeka kulumba Kawumu era Komanda Sali Musale yategeka okubeera nga abazinduukiriza era nga mumwanyi za Kalibala gye baali Kadogono Bazu gye baamuweera omulimu wamu ne Yahaya Kiryowa okugenda ku lw'ematu ga Ssemuto okubeera nga baketta. Bano balaba abajaasi nga basimbye ennyiriri nga boolekera Kawumu ne Kagembe Mawale. Bano baddayo Zambwa ne bategeeza abayeekera era omu ku bayeekera Nampanga emmundu n'agitunuza mu luguudo wakati ng'omumwa gwayo agutunuzza e Kagembe. Omuyeekera omulala amanyikiddwa nga Nnyansi Omulyowa yakuba emmundu ekisosonkole kyayo ne kigwa ne kibwatuka mu masaŋŋanzira g'ekkubo. Ekibinja ky'amagye ga gavumenti kyabuna emiwabo era omu ku bo n'alumizibwa. Ky'olulumba luno baalutwala n'e Mawale okugezaako okukomya abajaasi ba gavumenti nga tebannatuuka Ssemuto naye basanga abajaasi tebannatuukayo. Nga basinziira ku mawulire agaabaweebwanga abatuuze, NRA yafunamu nnyo mu lunaku olwo olw'ebyo bye baagenda mu maaso n'okukola. Kadogo John Bazu bwe yali ateekateeka okwegatta ku ggye lya NRA ekkulu, abajaasi n'abantu ba bulijjo ate ne basengukira Essingo mu disitulikiti ey'e Mubende nti okubonaabona okwali eyo nga tekulojjeka
era abantu bangi baafa olw'ebbula ly'emmere n'endwadde ez'amanyogeza nga kolera ateekako n'enjala. Wabula Kadogo Bazu yasobola okubeera ng'asimattuka n'abeewaabwe era ne bakomawo eruweero oluvannyuma lw'omwaka nga mulamba. Wabula abantu bangi tebaagenda Ssingo era ng'abo bataagenda baasindikibwa mu nkambi z'ababundabunda Essemuto ne Kangave. Nti wabula abantu abalala bangi baasaasaanira mu bitundu NRA gy'etalina nnyo mirandira okuli Kapeeka, Nakaseke, Ngoma ateekako ne Katooke. Bano nga bakomyewo awaka baasanga Simon Munaku eyali akola ng'omuduumizi w'enkambi y'ababundabunda ey'Essemuto. Simon yali muyambi wa NRA ataagenda Ssingo era ng'ono yali mukunzi ate nga yali mukuumi w'enkambi y'Ekitema Masanga oba giyite Mundulen, ate era nga yakwataganyanga n'abajaasi n'abantu ba bulijjo abaagendanga okufuna obujjanjabi mu nkambi. Nga tebannagenda Ssingo bakkirizibwanga okuyingira mu nkambi okufuna obujjanjabi. Dr. Batta ye yali akulira eddwaliro ly'enkambi eno era ng'omulimu gwa Munaku ku mulyango gw'enkambi gwali gwa kwetegereza bantu bokka batalina bulabe be baba bayingira okufuna obujjanjabi. Abantu ba bulijjo n'abamu ku bajaasi ba UNRA baakolagananga wamu n'abayeekera ba NRA okulemesa gavumenti ya Milton Obote. Olukwe lw'okusaanyawo enkambi y'Essemuto eyo lwalukibwa muntu wa bulijjo nga ye Simon Munaku. Komanda Sale yaluka olukwe okulumba enkambi ya UNRA Essemuto naye nga waliwo omuziziko ogw'enkambi eyali ekulemberwa omusajja eyali ayitibwa Mudaaki. Mudaaki ne Sale baali bamanyiganye era Sale yawandiika ebbaluwa n'agiwa Munaku agitwalire Mudaaki. Simon yasooka kugaana ng'agamba nti yali atolose ku mulimu ogw'okukulira enkambi y'abantu ababundabunda eyali eya gavumenti era ng'abantu ba bulijjo singa bamukubako amaaso ng'azzeeyo bayinza okumubuusabuusa. Simon yategeeza nti Sale yamuperereza era kyaddaaki Simon n'akkiriza okubeera ng'atwala ebbaluwa. Ekyewuunyisa Simon, Mudaaki yasanyuka nnyo bwe yalaba ebbaluwa enongezze era olwamala okugisoma n'akwata eccupa ya bbiya eyali wansi w'ekitanda kye n'abeera ng'agiwa musajja mukulu ono Simon. Yamuwerekerako n'amutuusa mu kiwonvu kya Wakasanke nga tannaddayo mu nkambi yaabwe. Amakya agaddako Mudaaki yeefuula alambula yekka ku ggaali n'akwata olw'Essemuto busunju bw'atyo n'aggukira Ekitema Masanga. Olwo enkambi y'amagye eyo yasuulibwako bbomu nga Mudaaki taliiwo. Ekirala ekyewuunyisa Kadogo John Bazu kwe kubeera nti yeerabirako n'agagge Esteri Kokundeka nnyina wa Museveni bwe yali mu kitundu ekyo eky'olutalo nga lugenda mu maaso n'okuyinda. Kokundeka yali asuzibwa mu maka g'omugenzi Ssebunnya ku kyalo Kakonge mu ggombolola y'Essemuto mu kaseera kano ekiri mu disitulikiti y'e Nakaseke. Mbega w'abayeekera yali asiddwawo okukuuma amaka ga Ssebunnya era abantu abalala ne bassibwawo okubeera nga balabirira omukadde ono Esteri. Nti ku ntandikwa Kadogo ono John Bazu teyamanya nti nnyina wa Museveni yali mu kitundu ekyo eky'olutalo. Tiwabula oluvannyuma yakitegerera ku oluganda lw'ekitunzi gono mmemba mu kkanisa y'Abadiventi nga maka ge galiraanye aga Ssebunnya. Muganda wa Kitunzi Kayuwa yali yeegasse ku NRA era nga yali muduumizi mukulu e Buteza mu nkambi ya NRA. Ono yali mukwano gwa Salimu Sale omuduumizi w'ekibinja ekimu mu NRA era yamubuulirako amawulire gano agali ag'omugaso ennyo gy'ali. Nti abawala basatu mu maka ga Kitunzi, Jessica Nasimbwa, Nantumbu ne Nababi baateranga okugenda mu maka ga Ssebunnya okubeera nga bakuuma ku mukadde ono. Nti baamugereranga engero z'Abaganda okumusomera ebitontome ssaako n'okumuyimbira obuyimba. Abawala bano baafuuka bamusanyusa eri maama wa Museveni Kokundeka olw'okubeera nti amasomero gaali maggale nga balina obudde obw'okumuwa okubeera naye. Nga tuwumbawumba emboozi yaffe eno ey'ebitaanyumizibwa mu lutalo lw'e Luweero, amazima gali nti okutwalira wamu olutalo lwakosa embeera z'abantu ba bulijjo naddala ez'ebyenfuna mu kitundu eky'Ebulemeezi. Amasomero, amalwaliro, enguudo n'emirimu gy'abantu aba bulijjo gyonna gyagenda mu maaso n'okubeera nga gikosebwa, wabula nga ne gavumenti yennyini yafiirwa emirimu gyayo mingi. Emirimu gy'obwannannyini
omuli ebibiina by'obwegassi abantu b'e Luweero bye baalimu. Bingi byonna byaggwawo, teekako n'empapula ez'omugaso ez'abantu ba bulijjo. Ezaali ez'omugaso nnyo eri gye bali zonna zaagenda maaso n'okusaanawo. Era ng'obwannannyini ku ttaka bwakyuka, kubanga olutalo lwagenda okuggwa ng'abaana bangi bazadde baabwe abaali ab'ebibanja nga lyawambibwa abeenoonyeza ebyabwe, era nga n'ettaka ly'ebyapa nalyo baali tebalitaliza.